Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribe nga ate munyigene kade bagita Fadi TV. Ensonga za Kasumba Juma zikuti wansi ne waggulu. Taata we amanyikidwa nga aliukyamu zijjukira ne bavudde nga bagamba nti lwaki tebabawa ebisigalira by'omwana waabwe bw'abanga yattibwa. Jjukira ennaku zino ewaka basiba mu dduwa, basiba mu kulomba dduwa. Munnange musajja mukamanyikiddwa nga aliukyamuzi agolengera mu kifaananyi ye taata wa Kasumba Juma gwalumiza okuba nti bamukwata n'enjaga mu lubuto. Gubadde balumiza nti yakoze ki, yattiddwa mu mwezi gwadde gwa October nga gugwako ennaku z'omwezi oba ennaku z'omwezi 25. Kyategekese nti Kasumba Juma yattiddwa. Wabala bafamire beebuuza bw'aba yattiddwa lwaki tebawa ebisigalira by'omuntu waabwe bw'abanga yattiddwa, kubanga Kasumba Juma bakoma okwogerako naye gwali mwezi gwa ndowooza gwali mwezi gwa October mu mwaka ogwa 2023, kubanga ebiseera bwe bamukwatira n'enjaga ng'agamba nti banne bangi bakola ki, basiiba babasomba mu buduukulu gye bamusibira ng'abatwala okuba nga babawanika ku bulabba, era nga naye ennaku ezize yali azibalira ku ngalo. Kati abafamire beebuuza bagamba kakati bw'abanga yattiddwa muntu w'ebisigalira bitukakkane, kubanga maama wa Kasumba Juma asula agugumuka, asula aloota. Bagamba bw'oba mwamuwanika ne mumutta, muntu w'ebisigalira bye tumanye tumuziise kiwedde. Taata we amanyikiddwa nga ali lukyamuze bw'ate bwakoze ki, bw'ate bwategeeza, kubanga bakooye okuwulira buli kaseera nti ate yawanikiddwa, ate biki ate biki bawulira babyetamiddwa. Bambi bawulira babyetamiddwa. Maama we mukazi wattu stress zisusse. Taata no ye yaligumagumako ne maama birabikanga ebiganye mukazi wattu, biganye ate nga ne taata agezako kubanga yeegumya bwegumya musajja wattu yogolengera mu kifaananyi. Kasumba Juma akiraga nti yali alina abaana babiri. Bagezako kubanga banoonya gwalumiza okuba nti yamutikka enjaga, akyabavuze alabika yafulumamu ddala mu ggwanga Uganda. Kiraga ndowooza omukyalo oyo amanyikiddwa nga Shamimu, ye ezo ddiru ze yadiringerangamu ez'okutambuza enjaga n'okugifulumya eggwanga Uganda. Ze ddiru ze yakola ki, ze yatambulirangamu nga ye bizinensi ye. Muno mu Uganda abantu balina bizinensi ez'enjawulo. Muno mu nsi sina Uganda yokka, muno mu nsi abantu balina bizinensi ez'enjawulo. Kati Shamimu eyo yali bizinensi ye yakutikka bantu njaga, bw'oyitawo ng'afuniddemu awo bakwata gwaba aluguddemu. Ezo bizinensi ziri risiki nnyo. Tetumanyi Kasumba Juma yali akitegeddeko oba nedda. Abasinga bagamba nti Kasumba Juma alabika yali akitegeddeko. Ddala kituufu Kasumba Juma yali akitegeddeko nti omukyalo ono baali bateesezza okutuuka okumira enjaga eyo ey'amakerenda mu lubuto. Bampi abafamire bawulira bakooye okulinda bagamba mba mwamutta muntu w'ebisigalira byo, kubanga Kasumba Juma bagoma okwogera naye nga bagamba nti mu kaduukulu mwali basiba basomba banne nga babatta enkya n'eggulu, nga basiba babatta emisango be giba gisinze. Kibategeeza nti byaddala abaana babawanika ku bulabba babatta. Omusango gukusingira eri ewaabwe abasajja Abawalabu bakunyiga ne bakuggyawo. Tubula munnange mwegendereze bannange abantu bebatikka emigugu. Banze obutagisanga mu lubuto wani bagisanga mu nsawo ng'oli yagikuteze nga yakutisse ebintu, agamba nti yakutisse ebinyeebwa, kumbe ebinyeebwa mulimu enjaga. Ebinyeebwa ebinyige. Mwegendereze bannange, mwegendereze. Ne mu bizigo oluusi bagiyingizamu munda mu bizigo, ebintu ebyo bwe biti ebyo bagiyingizamu ne babisiiringa bulungi. Ebinyeebwa ebinyige, ebizigo. Mwegendereze bana bye batikka ebintu. Fadi TV jimbaye bulungi, mweraba bagala.